Wagwan Banakampala Mukamooli bana Uganda musajja mukulu amanyikiddwa nga Wycliffe Tugume, boy so tender, kuba music tatunda byenda, the boy so called Ykee Benda Atandise okuba nti asonseka chosen Becky obugambo obugenda maaso n'okuba nti bumbalagala. Simanyi oba dictator Amili anagenda maaso n'okuba nti asigaza omukyalo ono. Ykee Benda Atandise okuba nti yepikira mukyala mukulu amanyikiddwa nga chosen Becky nga yakamala okuba nti oba oliawo asobuyambu kuba kyala bangi abenjalo music industry. Ndawulirako olugambo nga lugamba nti omuvubuka ono yagenda maaso n'okuba nti asabizaako olwema n'amakula anava n'asabikirizaako omukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine n'abakyala abalala bangi be yagenda maaso n'okuba nti asabiriza. So far avuddeyo n'atandika okuba nti asendekiriza obugambo obuwoomu n'okuba nti asudya chosen Becky okutega akanyeebwa oba okiyinza okuba nti okiyite ekibatu okusobola okuba nti buli afuna. Yes, abantu bakyali bafa bali e Dubai. Palaso yayingidde dda. Palaso ali Dubai agenda kuba show 3. Palaso ali Dubai, so n'olwekyo gwe obanga oli Dubai ogenda kuba nti odigida ne King of the East, one Saka free boss, Palaso made in Uganda. That is a by the way. Naye nga ate mawuli amalagenda n'okuba nti kutuusako musajja mukulu amanyikiddwa nga His Excellency the Ghetto Gladiator Bad Bobi Wine. Bad Bobi Wine avuddeyo n'agamba taliwe oba comedian amanyikiddwa Rain abamulagidde n'amugamba genda weekebeze oli mu art industry, obukyala bugenda mu maaso n'okuba nti buli abukwepikira. Bannanga okubeera serebu kintu kikyamunyo. Obeerawo omukazi n'akukubira essimu n'agamba Jim Soweyayo nga tomanyi kati saasira Rain. So n'olwekyo Bobi Wine teyekakasa Rain status ye ate nga taliwe ttanuwe. So n'olwekyo avuddeyo n'amugamba nti genda weekebeze nga gye bakuzaala ku lunaku 1 December ebeera World AIDS Day. Olunaku olwo luba lw'abalwadde ba sirimu bonna nalabe ne MC Katsi nga oba oli agenda maaso n'okuba nti asiimibwa President Yoweri Kaguta Museveni olw'okugezaako okuba nti alwanirira sirimu. Ate nga omuvubuka ono agenda kubeera ne show ku Lwomukaaga ku NBS TV agenda kubeera virtual King of the Mic second party HIV edition. Mukyala wa manyikiddwa nga Caroline Maka ne Fie bagenda kubeera nga babeera mu kintu. So n'olwekyo King of the Mic MC Katsi part 2 champion wa AIDS mu mpolampola mu Uganda. Ngenda kutuusako Ykee Benda obugambo bwatandise okuba nti asozeka chosen Becky and still ngenda kutuusako Bobi Wine ng'agezaako okuba nti ayogera ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Rain ng'amusaba okuba nti yeekebeza mpola mpola. Nakugambye muna Uganda nti Palaso ali Dubai, genda omunoonyeeko. Nkwaniriza nkwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso number 1 Rich Boya Maksudi Junior made in Uganda. Nze muvubuka nzeka atanyigirwa mu ttooke, nze tontonde takaako kamanyiro nakumbamirako. I just tell you the fact. Nze kugamba amazima oba oyagala oba onjagala ng'onjagala ne bwonkyawa sikulinaako buzibu. I don't care. Musajja mukulu amanyikiddwa nga the boy so tender Ykee Benda yakata kye bayita club album naye ng'ate sofa agenda maaso n'okuba nti afefeta n'okunoonya talenti ez'ettabu. Jjukira Ykee Benda yagenda maaso n'okuba nti asendinga omwana omupya amanyikiddwa nga Drake ate nga Ykee Benda yakola project ne Lydia Jasmine. Now waliwo amawulire agatambula gye buvuddeko nti Ykee Benda agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo asabiriza Lydia Jasmine ate tumanyi kye baatuukako naye nga n'okwesabula kitegeeza okuba nti bamala dde okwesabulamu mpola mpola. So omuvubuka ono twategeddeko nti atandise okwepikira chosen Becky. Yatandise okuba nti amukuba obugambo buli obw'ettabu buli bwennyini obutaleka mukyala wansi ng'atudde okuggyako okuba nti asasamala n'okuba nti ayimirira. Ykee Benda yavuddeyo n'agamba nti chosen Becky oba oliawo y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti bawoomu, nti omukyala ono bw'abanga atandise okwogera eddoboozi oliwulira n'ogamba wow, this is the beautiful chosen Becky. Omuntu gw'alina okuba nti addukiramu avudde n'amugamba nti kano akaana kalina ekitone kikambwe ennyo bwe katandika okuyimba oyinza okulowooza nnyonza
avuddeyo n'akawaana n'akagamba nti bannayuganda mmwe mwerabidde waliwo talenti zemugenda maaso n'okuba nti mubuusa amaaso naye nga talenti ya Chosen Becky yeemu kweyo nti talenti ye nnungi ddala era yavuddeyo n'atugamba nti Chosen Becky is one of the most talented artists Uganda has ever produced and is still one of the baddest female artists betulina mu Uganda. Ykee Benda avudde n'agamba nti Chosen Becky ng'avudde mu by'okuyimba nti mukyala wa mpisa nnyo mukyala muwoomu simanya muwoomu mu biki n'ebisikano. Now according to what we've observed in this whole statement abantu batandise okugamba nti Ykee Benda engeri gyagenda maaso n'okuba nti asabiriza abawala wekweke nkukwekule oba tepo agenda maaso n'okuba nti indirectly agenda sabiriza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Chosen Becky still. And abamu bagamba nti obalyawo Ykee Benda yandibanga ayagala kusayininga Chosen Becky mu Mpaka Records. So far omukyala yekka asobola okuyimba eddoboozi n'oliwulira Chosen Becky by the way oyo omwana yefuula nga fala naye nga mukyala mubuufu nnyo. She's more talented, she's genius bw'atandika mu by'okuyimba. So nolwekyo Ykee Benda abadde ku point ntuufu naye nga ne keeki okugisaba ne bwagisaba teguli musango. Now fena tukimanyi nga tuvuddewo kambatwale wa Bobi Wine is so funny. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Leta Tembo wokubiri omuvubuka oyo yazaalibwa ennaku z'omwezi 12 Febu 1982. Yes mpola omuvubuka oyo yatandika okuyimba mu mwaka gwa 1997. Omuvubuka oyo yakuba hiti ye yasooka mu 2023 hiti bagiyita akagoma. Omuvubuka oyo bamuyita Bobi Wine yagenda kuba MP mu 2018. Omuvubuka oyo yagenda maaso n'okuba nti akyusa olutambi lw'Abannayuganda lwonna. Omuvubuka oyo ainspiriza abavubuka abali mu art industry n'abavubuka abali mu ghetto okuba nti oba olyawo okubeera mu ghetto si gwe musango. In fact okubeera mu ghetto si kibi oba okubeera mu ghetto si buteesobola kiri eri gwe okusobola okwerwanako nova mu ghetto. It is not an excuse of you being in the ghetto. Fena tuli baana ba ghetto naye ate okusigala mu ghetto ogwe musango. So nolwekyo Bobi Wine alina bakyalibe mu music industry eno ye bategeera nti bakamiliyoni bo yabagobanga bayita ba traitor. Tukimanyi nti kuva dda ne musajja ow'ekiwatule bevuga speed bebe. Olwaleero ebadde birthday ya Rain omuvubuka oyo comedian ate yakuba ne tune eno karantine. Yes oluyimba olwo olwagenda mu maaso n'okuba nti lukuba Uganda yonna mu karantini ne Bettina oba Bettina namukasa oba Bettina namisi I don't know but Bettina so ebadde birthday Bobi Wine asobola okuba nti amugamba nti birthday blood webule kuba nti oba oli outstanding under the oppressed people n'okubeera nti you are one of the artists who can stand on their two legs and balls and for the justice and truth ne freedom in this world, in this nation. You are among the best that I've ever seen in the music industry, in the entertainment industry. So keep up. Being that you're born on 1st December, World AIDS Day, I humbly request you to test for HIV/AIDS. Bobi Wine avuddeyo n'agamba omuvubuka ono n'amugamba nti sinsi bakuzaala olunaku z'omwezi nga lumu December olunaku luno bagiyita World AIDS Day oba abalwadde ba siriimu n'abafa siriimu n'obulwadde ba siriimu bagenda maaso n'okuba nti balujaguza okulukuza okuba nti balunyinye ku nfeete n'okujjukira abafurain soldiers abagenda olw'ekirwadde ekyo kinnamutayika kinnamutta. Bobi Wine avudde n'agamba nti nkimanyi industry eno kyosooka okuba nti oyingira by the way it is true bw'obanga oli mu entertainment industry buno okola ndi muvubuka nkola ku radio nkola ku TV ndi muyimbi ndi promoter abakazi ofuna nga bw'oyagala. In fact abakazi bajjanga okaaba n'abasajja bajjanga just bakaaba bukaabi okufuna omukyala akola ku TV radio muyimbi n'ebisigaddewo. So it's up to you n'osigalawo either okwekuuma oba okweyokya n'ogenda n'oyokya oba ne bakwokya. So Bobi Wine avudde n'agamba Rain n'agamba muganda wange speed nene nkulaba so genda maaso ogende okubeera nti weekebeza akalwadde ako
ku ekirwadde ekyo n'okugezaako okuba nti okyekuma kubanga ekirwadde kinnamutta ekyo newankubadde nga ate covid bagenda basobola okuba nti bamususuta ne AIDS yatta abantu bangi era namusaba okubeera famu okusigala nga standing under the oppressed n'okuba nti asigalira ng'ayimiridde ku mazima yoye Bobi Wine Bobi Wine avudde n'agamba Ryan nti wakabi watabu era avudde n'amusaba nti ayambale kondomu bw'anaaba nga atikudde emipiira egitali gigye byebyo bampita Ykee Boya Jimso kankomye wano nkomewo n'amawulire amalala webale kubeera nange.